Olusoma oluggulawo ttaamu ey'okubiri olunaku olwaleero lutandise newankubadde ng'abayizi ku mulundi guno tebatandise mu bungi okusinziira nga bwe guba bulijjo. Bo abazadde balabiddwako nga bagula ebintu by'abaana baabwe abaddayo ku masomero. Weewaawo abayizi batono abatandise leero, abeetissi b'emigugu n'ababoodabbooda babaddewo okuweereza nga bulijjo. Aina musango kyo gumwepesa kamera. Aliwa. Uyu ayingiddemu ekyo ekimotoka. Agamba gundi. Kalama taya. Owekiwago. Abazadde abatannazaayo baana ku masomero bagamba nti bakyalinze balaba ekiddako oluvannyuma lw'okuwulira nti abasomesa bagenda kwekalakaasa nga wano we basabidde gavumenti okutuula mu nsonga z'abasomesa bano naddala y'okubongeza omusaala n'okubazimbira ennyumba kibayamba okusomesa abaana baabwe mu ngeri egwanidde wabula nga bavumiridde ekyabasomesa okwekalakaasa ku lunaku luno. Ekigaana abamu ekibaganye lwakubeera nti abasomesa bayeediimye tebajja kubeerayo ku masomero kati oli alowooza okutwalawo omwana we n'agamba ekyabo binaagira n'akolaki n'amuzaayo. Osobola kuba muntu mitwalo 3 nga gy'atambulako gy'alyako ayina famire arentinga mitwalo 3. Abasomesa bakyayise tebagenda kulinnya kusoma kati abaana bagenda kukolayo ki eyongeze salale n'ebisulo ebizimbe. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.